ene sifalo eyagala abakozi wane emirimu tegigwawo ebintu bya ddala mu Amerika mbuki bikola kiggwa mu Amerika kiggwa kyotamaliriza Uganda wano kiggwa twale bane nkutidde wano kiggwa falo kiggwa tewejjusa kuva city sijjusa wano wakumala any other country joyagala okugendamu apart from USA no eno ye final yange wamala wa parking na parkinga wa parkinga Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza wonna wosinzire okubeera ng'otulaba baganda bange kati ebintu biri serious nnyo bano bendeeta kati bantu baawo mu katundu baalikaawo UG okitegeera kati tugenda kuba emboozi mutegeere ekintu nga gye kiraga essaawa zino tuli wano mu Masi tuli powered by Sozo yagamba nti munange oba olina ebyawaka ebyomunjugo bikoye bimuwe katikati baganda bafe aba mobile shop UG bwe bali okubeera nga bakuwa electronics eziri ku mulembe genda ku www.mobileshop.ug obeere ng'otegeera kyenkugamba essaawa zino muganda wange ddeewo akugamba nti oba wawangula green card nga tomanyi kiddako tomanyi gyodda oli matigaawo omanyi oyinza owangula green card naye ng'ate totegeera kiddako muganda wange abasajja babeerawo okubeera nga bakubuusa kyolina okukola wootuukidde ebintu ng'ebyo bakugayidinge waali okubeera nga kutambuza mpolampola so ono gwendi nga naye bamuyita Mami Ani twali naye awo ku Bukedde n'atulekayo mwana attu kaakati ebintu atunnyonnyola atubuulira ekintu akitambuza atya tuli ne muganda waffe ono yali mu bino byenkola ali wano atubule kikyaliko kyekiriwo sansa okulaba munabadde kumakulaba ku mikutu mwatulekayo fenno tukulaba mwatulekayo ewaka lo tukomawo okukola tubeereko nga tukulaba emboozi mukati tukulaba ogenze UK tukulaba ogenze wa tukubeeraho nga tukola nembaga abane mbabuulire omwami oyo twazirwana naye nondekayo nenga twali tugambye kikwegwedde okweyimusa ati oyimusiza kati oli wana tetuneyimusa wankubidde essimu I was like abantu bangi bankubiranga baŋŋaanadde nga nina okukulaba twesuubiza nti bwerisituka olikola ki kyekiganye wetuli banja kyoyagala kati buli kimu kasoli wano ku ttaka aniseka weyanjule amanya gange bampita wano wendi bampita Ani yes yenga eri waffe erinnya abaana libampa kwanakola mu baana for 15 years program z'abaana nze natandika program ya Bukedde TV yanizikokolera that is true yes nogikwasa muno naye naddukira era naye tuli naye wano tukola okitegeera so ekintu oyingira mu Bukedde isn't it yes tandikiraawo yanyingira mu Bukedde mu Bukedde nagenda nali nkola ne sister wange mu kikuubo era nyo kutumira kabasubuzi bonna abo mu kikuubo bonna Freeman bonna abasubuzawo bonna baleetwa okukola King Saha okimanyi kamuyisewo katona kakati bwe navaawo bwe namaliza okusoma ku university nensaba omulimu ku Bukedde najja nga njagala kukola ku TV naye engere omanyi TV yali yakatandikaawo so ne baŋŋamba omanyi nti no yes tugende mu marketing nenyingira mu marketing waliwo omukyala muyita Brenda yalinga Brenda omanyi alikuwa na account kwano yes nenyingira mu marketing nembeera sales person nentunda ebyo ebiranga byonna ebyasoma ku Bukedde TV ebyamaanyi nze nabireetako nkumanyi nze so from there ne baŋŋamba omanyi neŋŋamba no dream yange omanyi ndi mukyala always I go for my dream kyenjaga nayagala dde okukola ku TV nampenda okukola naye nga sina kyakyenjagala kukola njakukola program y'abaana ova mu marketing savaamu marketing erimu sente sogivaamu neŋŋamba you know what nengenda mu TV bwe nagenda mu TV nengenda ba Ajatina Bukenya mumanyi era muyita maama wange era Ajatina Bukenya nkutumirako nkwagala nnyo nga bw'okiwulira so Ajatina Bukenya bwe natuukayo namugamba njagala kukola program y'abaana nagamba nigoyi namu ebintu by'abaana mugamba Ajati namu ebintu by'abaana nti kale kolamu wano ng'omwana nentandika okwogera nagamba okay oyogera otya oba wabyera
namugamba njagala abaana njagala okusitula abaana ate nze nga natandise ku baana naye bwe natuuka awo nabikakkanyamuko katono so ajja tinabukenya nangamba okay kati ani kyetugenda okukola ngenda kuwa kamera person mugende naye bakuwani awo bampa Diana bakuwa Diana omumanyi yazannyanga mu mizannyo mumanyi yes yali obamba kayimbira ne bampa webale nnyo bampa Diana ne bampa ne kamera person yali mwerabidde bakuwaniddeewo ani Hamza Kasirye bakuwa Kasasa bakuwa Kasirye general big up on yourself mukulaba onesereko bampa ng'atandika banenga nkyali amakyanga bw'okiwulira ne tugenda twakola na kansange ewansi waliyo organisation yala gye balabirira otyo gye natandikire ne tukola ajja tinangamba okay tugenda tulete proposal natugamba mba mulese proposal eyo make sure temukola nga bya eseza muto eseza muto wa WBS ngolo chikirire ekiche nangamba temuleta nge ya WBS ne mugamba okay ajja taga mugende mugirabe ne mukyuse muko tugamba kale ne tujja twadde onako lokubina twaga gundi bwete ya proposal abantu bali ba applying naga ne ani ogenda kola first priority because oli mu sales naga ne ngenda kwa program eno gendo lito sponsor ogu asaninge emyezi 3 fact yangamba na mwezi gumu ne mugamba kale ninga ne kweda sister nga mita pros yakola nga mu kikubo ne mugamba njagala mpe abasuubuzi abasupply nga bino ebintu nangamba kale nkuwadde ono nampa Rihamu nampa Mukwano nampa waliwo ne abayindi abalaba China bali baleeta ebintu awo ku William Street awo nangamba gende woyo nangenda ba China nenjogera nabo China basayininga emyezi 3 milioni 7 myezi oleta diru interview nangamba okay ngende kumpewo naye ngalabye mu double clips bwe twaleeta ngala naga temuli bubi omanya omukyalo oyo mulaba nze n'ekintu kyentera okugamba abantu benjogera nabo ba media nti waliwo omuntu nga infact abantu bazuula kikyali azuula awo omuntu atalina kyali ate dream nyo neetuukirira nabukenya ajja twejja nga tugenda kumpewo nga tutandika nga tukola so nemba nga ndi mu sales ngate ndi na present I thank God nti nava ku Bukedde my dream was kola ku TV era nze Bukedde yansitula amawulire kyekintu nze nkigamba nnyo abantu nti nze gegandita ne mu America wano amawulire si America yokka kwanza agenda okujja mu America nga ntambudde ensi zonna ne nagenda nga for vacation ngenda nkukola nga family zange nenkomawo naye bwe natuuka ne ngamba ne bwe ndigenda mu America so long as I go with my family sigenda kudda because nina okusoma nina okukola ebirala walayira wendigenda mu America n'abaana bange byonna bye nali njagala okukola Uganda nabikola byonna nabikola nalabirira abaana nga bwe mbadde ngezako kubuulira story yange bwe yali erinnya n'olikola TV zonna nazikolako nenkola brand yange nenkola company yange ate nga ndabirira abaana nolayira nti America ogimanyi America yo olaba otya number 1 oh my dear don't talk about America don't era nze ndaba abagamba nti basiba migugu UK yakikuba UK have my friends there I have my friends there are they complaining they are not complaining but nabo bagamba hawula bagamba ani wafuna otya visa ani wagifuna abawa abe UK ani leka balimbisa bano bagala kujja wano ewa naba kwano bange mebo Farida bonna bali UK dabula bangi omwana we UK teyegomba kujja wano so Faruku bajja okulya sente Faruku ekyo nekibera nga kiri bwe kityo nimva ku Bukedde nakola ku Top TV ne Top TV natwalayo brand yange kwabwe navaayo nenkola brand eyange bwe nava ku Bukedde nenkola brand eyange mukola business yo ogende wasenyonga nengende wa Pastor Senyonga nabo nenkola nabo bakabata bonna abo kabata ali kuki mwamuleka sajja njogera naye era njogera naye sajja mulungi tayina buzibu angambe kintu akitambuza abera mu comedy wali wa Muhanji kichola akitambuza amugambye nenga jali akitambuza bulungi omusajja ngomwogera ne kabata bankuba amawulire ndeka bankuba bangamba kabata big up on yourself man lichali wange kwagala antwete tumanyi nti oli mu America babo yasana ngamba bali manyi oli wano nga tibakimanyi nti ndi wano najja neseka by the way Faruku oli mutuufu neseka because I wanted to concentrate on my family
n'okusoma kwange era badde nakubuuza nga wasirika najja wano nensirika ekyo kyo sijja kikuba bangi bakyewuunya nnyo bagamba obeera mweno state obeerawo nagamba kansoke concentrate ku family yange nali e Uganda nabeera nnyo mu bantu nga sizaala nga tozaala like nga siraba baana bange kati nga nina okuwasaganya abaana vaawo ani ataali waawo manyi soko olinde kasike nkubuulire soko mbuulire media kyekintu bw'obeerako nti obeera olowooza bwe naabeera kino bajja kungoba abantu like bajja kuŋŋamba akati oyo avuddeko n'obeera ku kimu enkyanjiyiza kiruli nkoze kino obeera ku ekyo kyobula abayimbi abamu tebazadde bazadde mu covid abasinga tewalina budde bwa kuzaala oba ki ekyataali waawo buli kimu kyaliwo naye nayefokasinga nga nnyo nali njala kuzimba brand yange so nojja mu US oyingira otya US awo mwana ttwa abano babuuse abasajja bali okiyingiramu otya nze nagiyingira because already nalina wano family nalina already family so nalina kujja buzzi ate nekyafaluku kyenjagala okugamba nze njala ngamba abalabi baffe muteeke ebintu obugumiikiriza kigamba nnyo abantu amu babeereye Uganda alabe Faluku azze ayaga mangu agajjirewo so olina okiwa obudde leka nobeera mugumiikiriza noba olina ekintu kyoprocessinga naye n'ogumiikiriza tumanyi Faluku yazzaatya abanyi badde bamubuuza Faluku yazzaatya baani abakubuuza my friends babuuza ki babuuza wazzootya ne mbagamba Faluku mulaba is a media man Faluku aludde mu system eno America terina shortcut okitegeera terina shortcut terina simanyi English channel webalinya ate wantu wali nti ngenda kuwaayo ssente mpitewo nedda pozi ng'onaayita Mexico tekiriwo wano ekintu kyano kiri eki kola system yo wano tebayitawo Mexico tewali ku Atlantic olina okuwa obugumiikiriza naye agala okujja mu America nga nkyali ku university naye najja wano ndowooza after 10 years okitegeera nga njala kujja kusomera wano college era natuka neŋŋamba no ntuuseewo kintu kinali njagala ngenda kituukako era ngenda kusoma so bw'oyingira n'ogenda kwembase n'osaba vizayo n'oyingira oyingira n'osirika nga toyagala bantu bamanye okuyingira wawano kati wano bwe nayingira Faluku naye gansuke concentrating to my family nga bwe nkigambye your family yes being with a daughter omwana omuwoobuwala gw'oyingidde naye olina omuconcentratingako first of all olina omunoonyeza biki byagenda okukola nga activities after school olina okukola biki bintu bingi nnyo kati yayingira mu budde bwange bwali bungi nga bwe nadda ate mu media tenzire mu bantu mikwano mingi nnyo wanabantu bemmanyi bangi neŋŋamba no let me first concentrate on my family n'okusoma kwange kati waliwo emu yaŋŋambye nti man se nayo kyobudde bungi nnyo e Kampala mbu ssente zonna ze yakola e Kampala bwe yajja wano yazikola mu mwaka gumu kisoboka era kituufu gwe kyakutuukako wano Faluku nze sijja kulimba I thank God wano bwokera enkya nenkuwa $1 kangeze bugeza nenkuwa 10 nenzejjako bwe nti nenzikuwa 5 bwe mba njagadde mu wiiki mba nazo zifuna ate nga mbena mu wiiki ngambye mu wiiki obeera osobola ozifuna wano naye Uganda oyinza ogana $2 million tosobola zimaintaininga paka so twokya obudde bungi budde bungi nnyo bwe twokya nga tuli Uganda muganda wange okuyingira wano process byali bitya tumenyeremu abantu awo muganda wange nze kati okuyingira wano nga bwe gambye nti already nalina family America ng'olina family oyitawo ate ekirala abantu ebiseera bisinga abantu babeera nabo nti oba olina brother oba sister oba omuntu ali wano akugambye bamataringa nekyo abantu betutuukirako bamataringa nabo kati omuntu ayinza okugamba nti ofuna visa nti no yes omwana wo muleke oba abantu obaleke okitegeera naye ng'ate wano olaba bw'obanga okedde enkya n'oteekamu ebintu n'ogamba ntaddemu kati kumu n'abaana bange tomanya bwe bakuwa visa bakuwera ki wamu kati nze kyekiri kyenkugambye olusoose nti mu byonna byokola olina okumanya nga kyoyagala nze nagendanga mu nsi zonna Faluku obimanyi nenkomangawo nagenda e Germany nagenda Thailand nagenda naye nga nkomangawo naye ku luno nagamba nakyogeranga nti omwana wange alina okusomera mu America yes mwana metano nga wa primary too so when natuuka time nga processing because I was coming mu bya yuna bampanga niye nembigaana nga ndaba yuna ngenda kujja sigenda kujja na mwana wange ne ngamba no
Ne gundi Chiwanda was my friend tukafeta watandika tourism bichebe tulambule Chiwanda natukwata mulaga bannange bannamawulire bange munnyambyeko nnyo njaga tugende kufenawa yes ne mugamba okay nzire bannange bawaayo nze sawaayo ko nawe omwana ngenda mukola ki oyagala gina na mwana kati kyekulaga nti no mu biseera ebisinga nti bana nekyoyagala topapa because njagala kino kati nze kyekyo kye nakola ne making sure ntuuka wano kisoboka omuntu okujja n'omwana we wano kisoboka bantu bangi I have my sister Harriet Naziwa ali Michigan yajja ne baawe n'abaana basatu wano kisoboka okitegeera but kikyoyagala abamu baagala bajje batyayo gye bajja ate mukama ono omulaba bw'ojja n'omwana era Katonda akutemera ekkubo eri omwana okitegeera yes so kyekyo abantu balina okusinga okumanya nti mumanye kye mwagala ate si buli muntu tajja kujja ku interview Faluku akwa amazima agali wano kana bya bagamba ati ne abantu batuwa amazima tebatuwulya bituufu tebajja byogera kubanga bamu bw'obyogera abantu batya yes oli atya nagamba ho togenda mu America ekintu bwekityo kati Anne obudde ngambye wayokya obudde bwe wayokya Kampala netukolera zina zi company kuyinibwa ku nedda sejjusa first of all Faluku sejjusa obudde bwe namala Uganda ekyo sijja kyobwejjusa because also that mu bulamu bwali bukyaliwo abantu babeera nnyo okuyita sijjusa naye kyobudde bungi sejjusa and Faluku let me tell you this company katugwina company nyizo okolera company ezo I thank God nazikolera because kumutima gwa bannina Movit bannina Rihamu bannina mukwano bannina na ne company endala Maria's Kago bannina waliwo companies enakolera nyizi naleta ku scene bannina so when I go back nga ngenda okukola charities zange ngenda okukola ez'abaana they will do something for me so sente zonna wozigattamu ze wakolanga e Kampala wano omuntu wazikolera mu bbanga oba tozivangayo zavaayo dda Faluku dda Faluku wano waliwo sente wano ekikusalako maanyi go nze kankikule wano ekikusalako maanyi go ebyaddala yes nze era nkigamba nnyo my people I stay with at home ne mbagamba buulire sina kyenjagala Uganda and that is it siina I have my family there kyengezaako gamba nti nzireyo ate nzire mu media no media zonna naziyitamu bye nalina okukola nabikola mu media byonna so nebaza mukama nti nabiyitamu kati wano wendi ndi mukolera future y'abaana bange so tewejjusa kujja wano sejjusa sejjusa kujja wano tero kimba nejjusa nti oyinza okubeera eno nga ate oli mu kubona no sibonaabona buli kimu kyenjagala nkifuna Faluku Uganda linevuga which is true ne buli kimu kyenjagala nkikola nkifuna ate ekirala ndabirira abaana bendi mu kulabira Uganda I'm building there mbazimbira amayumba gaabwe abaana kati mulimu abazadde abamu omusajja yamulekawo bibanye ebyo bisijja gendamu abazadde bwe baafa bagamba mujje tuba pulling up netubateekawo besaga ate kulaga wano nga ndi wano kubanga wano abantu ba wano bojje wano fena tuba kyekimu oba Uganda wali waggulu wano tuba kyekimu oba wali doctor oba wali nurse oba wali honorable fena ate we respect each other here abantu wano ba respecting abantu kati America ebizibu bya America tuleme kulimbalimba abantu oba balaga bakubira tochi mu birungi byokka tubabuulire ne side effects ebizibu bya America America tumujja kungamba nti America eri okay era biki ebizibu bya America biriwa Faluku kati wano bw'otofaayo kukola you won't pay your bills that is the first thing and our families or abantu baffe mikwano gyaffe bali Uganda tamanyi tulina wano bills Faluku otambudde wano mu states zonna abantu abalabe balina bills zaabwe ffe wonte tuba na cash okujja ngo zijje nobeera bezi nazo kati wano you have to work bw'oba oli mu business ng'olina business nga baweekozesa still you have to work oba okolera waka oba olina okukola ekyo kyekimu oyinza ogamba kale nti vacation yange kati ngaabamu nti otwala vacation mwezi mulamba bakusasula which is okay kati then ekirala wano ebintu etuyinza okugamba nti kale sometime we miss our family oyinza okubeera ovudde ku mulimu ogamba kati ndi mu nnyumba oba nalibadde ngendako wa sister wange kati nga ku weekend tumisinga families zaffe naye ng'ate era it's not a big deal because ojagamba ogimissing kati odde Uganda obeere nayo bagenda kulyaki tuba missing what we do we call them we do video call ne tuchattinga nabo ne tubabuuzaako mikwano gyaffe nga mmwe Faluku ne tubakubirako ne tubabuuzaako
That is it. So Anne, omuntu ng'ajja mu America ayinaku biki by'alina otteeka mu mutwe kati twogere mazima by'olina okumanya nga tonnafubutuka kuva Kyaddondo. Kati first of all olina okumanya olina passport, right? Olina okumanya olina passport. Kati ate Faluku oba ova Uganda nga tolina muntu kyeki kinasoose okugamba omuntu wakutemere kuboona alina okukubuulira. Alina okukubuulira n'omuntu gw'otuukirako kimatabi. I thank God nze family ze natuukirako mbawa star. Yes, mbeebaza nti byonna bye nayaga nabifuna within a year. Within a year. Okay. And ate Faluku n'ekirala abantu balina okulowooza nti bw'ojja wano olutandikirawo okukola. First settle, make your papers. Okitegeera ne bwoza olina amabanja 10 nkakubuulye ovudde eri manya kiki emirimu weegiri naye anti kyeŋŋamba kati mulimu Faluku abajja nga tebalina mpapula kanziremu ekyo ango sijja byogera nnyo but sooka ogambe nno kansukemala okwefaako nenunule kati naye abamu alowooza ntuuse wano bamwadde buli mutandikirawo okole which is okka abamu babaleseeyo famire zaabwe abamu baleseeyo bakyala baabwe beewola ssente kale bingi bibeera bingi kale but to me naffe twali twabirekayo naye sooka ofuuka singa ogambe kansukemala okukola bwenti kikwekweto okwetereeza n'ekirala tubeera obugumiikiriza nze kankubuulire tubeera ne pressure eri e Uganda banegundi nze tonkoledde kino okakananga like what you did here tekikuwadde mulamwa mutuufu okitegeera sobeera n'obugumiikiriza then ekirala nti manya nina bino na bino then osobola ogera kuba wano mu America olina ebintu byoba toyina tojja bitwala myaka 10 oba 5 natolina wakenkangambe bwenti so waliwo ebintu nga it's a period tojja kale okole mumanya g'omuntu paka myaka emeka ate nolwo state ezimu ezitabikoleramu ebyo kwanza esaasukira mu eno state ne state gye nali natuukira Michigan. Michigan kati ate nkusanze Massachusetts. Yes, natuukira Michigan. I was there for 2 years. 2 years ago in Michigan. Era Michigan nze nziyita family yange bonna. I respect Michigan. Wali MC novayo nogendo bosti. My dear, I respect Michigan. Era mu ekyaleeta mu wano kimanyi kusoma kwa muwala wange. Kubanga states zino buli state erina ekirungi kyeyina. Ne Michigan wali amasomero amalungi singa tebalina naye buli state kati nze kyaleeta muwala yangamba yala kusomera Massachusetts nemugamba okay let's go. Kaakati ani ekirala twogere ku kya states. Omuntu ali e Kampala state kyeyinza omwanguyira tuve mu byokulimba kati abantu ani oli mu kintu direct nze njagala tubuusa abantu tuyambe ku bantu state kyenyangu omuntu wagamba nti bannange nva Kyaddondo wentuuka wana atirisi kuba waliwo n'enzibu nga zo otandika ku haso kati kyengamba nti omuntu waawo wandimuwadde amagezi ti state eno ne state eno ku nsonga bweziti ne bweziti osobola otandika speed state kati Faluka nkubuulire kati goli munnamawulire munnange kwanza amawulire ge ganjola era ge ganfudde kyendi ate naye bwotyo kati nze kyengenda okusooka okugamba nti sivuma state kwanda banyo interviews abamu ne batuka ne bavuma states. I respect all states ate zonna nnungi naye Faluku kyolina okwanya buli state eyina kyerina bwe bagamba health ti Massachusetts yakikola. Yes. Era nze ku mirimu gyange gyenkola ne gyensomera abantu bava mu state endala nga balesi bazadde baabwe mweno state. Massachusetts mu health yokka kubyenzijanja do research yakimala do research ekyo yakiteka buli kimu insurance buli kimu Massachusetts ekyo kimu kati bw'obanga ojja Faluku trust me batomanyi my dear ng'ova Uganda ojje oba tomanyi olina omuntu gw'okubira n'agamba ndi California n'agamba ndi Massachusetts n'agamba ndi gundi era gw'ojja otuukirako kati tojja gamba nti eno state gye njagala kubanga tolina gw'omanyiiyo okitegeera waali gw'oyagala waali w'otuukira naye bw'omala okutereera ng'oteredde nti kale nteredde buli kimu kiina nsobola okwebeezaawo noonya mu state gy'oyagala okola ki ogenda ekyo kyo bwekityo bwe kibeera era abasinga gamba mbadde wano Massachusetts maze okukola maze okuzimba buli kimu tulina kategole y'omuntu tayinaayo muntu eno yajja era ne visa yagifunye agamba kama mbaya ni mbaya ngenda wa USA tuli kwoyo nanange bambi ngaba abo bamanya it's not easy one day naina interview general someone was like talking about that I was like what
My dear, it's not easy. Kama mbaya ni mbaya, tetwagala kati ya kutisa tisa. But Oli afunye visa, sente za zirina, kama mbaya ni mbaya, sina yo wa Uganda, nyigira US. Oya agende mu state ki. My dear, your life wane sinyango falo. Ate sinyango visa njifunye. Massachusetts nyangu bajje muno bambi. Bofuna visa jangu Massachusetts. Chemanyi konti abantu bamu balungi. Muno. Yes. Ate abamukale bagamba nti erimu bannayuganda bangi biki naye nze Faluku nabeerako mu state ezimu abazungu ne mu area yange erimu bazungu bokka. Kiba kitya? It's not easy. It's not easy. Babose. Like when you go nolekawo omwana mpa buye example. Noleka omwana muganda ndeka omwana wange wano ngenze kukola nomugamba kuma sawa nnyo. My idea when you don't come back at that time. Agenda kubira police. No police. Nyaba kumanya agenda kubira police. Ntiki. Maybe nga mukwano go nnyo. Zena state emuje nalimu. That thing happened. Mukono nangamba amanyi bano family friend tumuleka omwana nti nagenda musanga banonya bagala kubira police. I was like what? So, nate omwala wange yali mukwano gwa mwala waawo. Ninga bali bachali batonga twakajja ndoza like 3 years. Bobanga eno toyinayo wa family, toyinayo wa Uganda, toyinayo biki. Naye nga wafunye vizo je. Jangu mu society erimu yes banna Uganda. Yes, kubanga bajja kutegeera. Massachusetts ojiri recommendinga omwana ali ekyaddondo. Yeah. Jaba apaki. Babanga taina gwamanyi, baba taina gwamanyi no. Ajjamu baba taina gwamanyi. Yeah. Naye ate bwabanga amaze, bwabanga atuuse. Nze nja kwanya abantu advise. Tiwoba otuuse. Wewe yosoko nonye ebitambuliso nja bita wento mu insa. Ononye obugatto. Yes. Tubuyita bugatto. Like abamukalo bene pressure ntindese y'abantu no bawe ekyokulya na buli kimu. Naye yosoko niwe wayo faru. Nononya obugatto. Nononya. Anti obugatto mbononya wekola. Ate pushing. Yeah, yinzo bunonya nga bokola kituufu. Waliwo organization eziyamba Faluku. Nga organization ogenda kubeeramu ekuwa engatto, ekuwa buli kimu naye nga ate ekuyamba. Weziri wano Faluku. Yes. Weziri abantu. Ng'ogenda genda ogituukiramu obeeremu nga naye nga ogenda kwewaayo. Ne yuke gyebiri. My friend waliwo omu yali ennyumiza nanga nze neewaayo bwewe. N'otuukiramu n'obeeramu for like a year. Ogenda vaamu ng'olina ebintu. Naye kati wano abantu basinga suffering nti natuukira ku gundi nankozesa kati ngenda ovaawo sina kino. Byebyo ebitobeeramu sometimes. Tebiri wano wokka. Newulira nga abantu babikola ki? Babyogera. I didn't go through that naye mbiwulira nga munnamawulire. Ne mbiraba ya. Tweyanza ani. Kati oli kuki? Kati nsoma. Ate nsoma. Ate nkola. Okola ate kusoma. Ndi mu education then ndi ne mu health. Bambi, that's good. Waba ngamba maasi yakimala education yawo. Tokwadayo. Jayo lo. Eno yo state bambi. Awo yamalawo. Yeah. Bwe emirimu tegiggwawo wano. Emirimu mingi Falu. Tokubyeeyoko. Tokozeeyoko. Sinaba. Emirimu mbu mingi wano. Emirimu mingi bambi. Emirimu mingi. Naye nkwe Falu kyenjagala ogamba abantu baffe. Bagambe. Bannayuganda. Bw'oba ofunye chance ejja mu America. Bambi mujje. Eno ensi Falu eyagala abakozi. Wano emirimu tegiggwawo. Wabula amaanyi go ge gakusalako gwe. Nalabye balanze emirimu miliyoni 10. Faluku wano wali emirimu kati. Nako kalenzo mpise ku jeno. Ne singa nakutambuzizaako mu bitundu eno olaba. Bonna baagala bakozi. Nsanze obupande. Application, data application, buli wamu, bu restaurant, bu chichichi. That is it. Era ngane ndenga mensi yaffe abaana baffe bali babonaabona. Nenga wano emirimu giri wano. Okay. So asobola okujja? Asobola okujja ajje. Ajje. Naye ekkubo liri litya? Ekkubo liri eki? Erikuleeta mu America. Visa gana ali ofune visa yo bulungi. Bulungi teotonda mu biki byonna. Abasajja baakola ekkubo eryo. Limu. Ate bana abasajja Faluku tekuliko ki. Bane bana abasajja baki. Bo bakiwanika. So kati bakiwanika? Byaddala bakiwanika oba kibulamu. Bana abawano kiri waggulu bakimala. Ani? Bano bakimala Faluku. America yakiwanika. Ebbango yaliwanika. Oba ebyo onogenda kuddeyo babuuli ekyolabye. Ebbango yuli yaliwanika ebyaddala. Beyita +1. Abo bakimala. +1. Nange obeera n'ogaba. So kati okomawo tukolera eri ewaffe. Sigenda kudda kukolya waka naye ngenda kufuna byenkoze wano
mbi sharing ku n'abantu bange. That is good. Yeah. That is good. Ne muyambeko abaana babaze nga batubidde. I do. Muyambeko. Nzera waberangayo muntu nga azze by the way nga azze ankubiranga essimu ne muyamba. Yes. Omwana akubya akajje site naye ate akuba essimu teziriko. Olidde oyingidde ensiko kati biba tebitegeera. Sifuna nkankubira. Mbumuyingira ensiko. Noyingira ensiko. Wano tewali ate kati. Nojjako amasannyalaze. Faluku kisinziira. People abantu babikola by the way, I'm sorry. They do that kwana biwulirako ko naye kisinziira. Abantu babikola olinagana okugamba omanyi nti no akati ennyumba gye mbadde ndimu eri bweti babikola nekisinziira. Tumira ku bantu bwe tumalirize. Njagala otumira bakozi bannange bonna be nakolanga nabo ku Bukedde. Nga New Vision. Ngani? Mami Ann. Ani g'otumira bojjukira kati. Bonna najja batumira bonna. Sagala kutema bantu. Ngambye Vision Group yonna. Vision Group yonna tubatumiddeko tuli wano mu States saawa zino. Kyakabinyo nsereko Kasirye Mubuke, mukulu senior Julie Nantume mu control room. Bonna. Big up on yourself. Yes, bonna batumiddeko tubane mwe bali kubeera mwe bali kukipinga mulimu ogwo. Ebintu bya ddala mu Amerika. Mbuki. Bikola kiggwa mu Amerika. Kiggwa. Kyotamaliriza Uganda wano kiggwa. Twale. Bane nkutidde. Kyotamaliriza. Dream yo nti njja kuzimba kalina tukenja kuzimba apartment. Wano kiggwa. Omwana ojja muli saloni ajje wano. Wano kiggwa. Kiggwa. Okujja nga tokkolo yaga kubeera waka. You pay your bills, obeera ne budget yo n'okusasula bills zange, then ngenda kukola bino. Nalabye ba homeless. Ba homeless abo bajja batya ku street. Nalabye ba homeless. Siraba ba street kid naye ndaba ba homeless. No. Street kid basobola kati homeless kati kankubulire abantu ba wano. Kati bo babawa ate kati kankwetera suppose kujja ku luguudo. Naye babawa amayumba nga mulimu ekimu. Homeless? Babawa kadzi nga bagenda. Yes. Ndabale basula wansi mu gundi mu gundi. Kati awe bajja abamu. Webaagala okujjukira onegenda wali gundi musite wali wabeera amayumba gaabwe bajja kukulambuzaako olwa amayumba gaabwe baba wakadzi ezemeena buli kimu. So tewejjusa kuva city. Wano wakumala. Any other country gyoyagala okugendamu apart from USA? No. Eno ye faino yange. Eno ye faino. Ngenda zigenda mu very soon ngenda ke UK. Kulambula. To visit my friends. Ngenda ko Germany nayo. Just kulambula my friends and family. Tewali nsinda gye weegomba kugendamu apart from USA. I'm contented mukama mwebaza. Ekintu kino bakibateekamu batya n'obwana obutose bw'obw'omu America tebwagala kufuluma America. Yeah, ensi erina freedom. Ate tuna security by the way. Polira gun control gun. Nze banzibako motoka e Uganda. I have a lot of things. Banzibako motoka e Uganda. Ne wano motoka ogirekedinga gye tuparkinze eyo tewali akwata ku motoka yo. So okay. A lot, yeah. So wano wakumala. Wamala. Wa parkinga. Na parkinga. Wa parkinga. Tolina n'ekisumuluzo n'okasuula wa parkinga n'ekisumuluzo n'okikuba. Wano njagenda mu nsi ndala bakyali ya Uganda. It's my home, my family is there, everybody is there. Nja kujjangayo nkole bye tulina okukola bakyali, my mom is there. Okay. So nenga wana parking. Enjo nkutumiddeko, Letitia nkutumiddeko, n'oli omwana w'omitanda. Precious. Mbatumiddeko. Boston kids have what? Kusalako notumirako bantu bakola nabo guys go back wamanja otumirako bona bokola nabo faluku netwagala okuyanza kujja muno nojja n'otukubirako amasimu ate oli muntu mulungi, just keep it up. Just trying okumanya abantu bakulaba muno USA ate abantu bakwagala faluku oli muntu w'abantu. Thank you so much. Nabo bagayi nabo mukati abo batulabire bambi they are good. Ekintu bakikuba they are so good. Batulabire mukama kumwe webale kuza baana nenga tukwagala nnyo webale kuza baana sijja genda mu bya musajja oba biki naye webale kuza abaana waayina empisa. Yes, thank you so much. Waayina empisa ayogera Oluganda lwakuba Uganda agambe aba Uganda tebalina vibe. Tabategeera tebalina vibe. Abaana bawano bamanyi naawe. Tenza nnyo batumiddeko
mwebale nnyo mwebaddeko abantu be US mwebale nnyo muli bakabi mukola ebyaddala wano kukola wano si kufera tumirako nange mikwano gyange bonna bali wano mu US bonna bempangalyamu bonna Pamela akikubira wano bonna abakozi bannange benakolanga n'abali mu US mwenna njaga batumira Bukedde tegenda kuggwera wano bambi njaga batumira bajje let them come we worked for Vision Group now let them come have Vision fun. Group now all right mwebale nnyo mwebadala kuba Namitala ali wano Ani oli wano Pamela ali wano Flavia ali wano Kamulegera namulabe wano Albert ali wano Ani omulala Ani Kalibala tugenda kola TV no kati by the way ekwate fire ate bonna bali very hard working bonna Kalibala ali Chicago yangambye oli Boston mu kyalo vayo Kalibala webereye mutata tomanyi nakoyo Kalibala wefuge twazirwa naffe kale mwe bale nnyo mwe badala tubalagane